naye okumanya kubeera mu ssalaba ye nagendanga okutulanga ye yabuzizaawo dde otulo nga yeebase nga nze neetisse nzekka obulumi bwange. Tugenda ne sayininga amabanja gano ge tulya. Omukyalawo n'akusemba kubanga kyatteeka kati bw'ogenda mu banka omukyala alina okusemba. Ebiseera biyinza okukaluba, embeera n'ekaluba, ebbanja ne lifuuka ebbanja. Nga wasayininga ebbanja eryo ng'olina kilo nga 9. Embeera n'efuuka n'ogenda 75. Muno nga wali sayininga nga alina 8. Naye ogenda okaba nga alina 82. Ogwo omugugu gugwo. Eryo ogwo omugugu gugwo. Liba bbanja lyo. Abantu bangi twabadde mu Mothers Union ne baza Nantebe ne twogera ku kigambo ky'abaana. Abantu bangi nnyo bazadde abaana ku street obalaba. Naye ekintu kimu ekitulemye, abantu bazaalidde ensi mufo ky'okuba nti gwe weezaalira omwana wo. Abaana abo ne bavaawo ne batutawanya kubanga gwe wazaala. Amugugu oba ogwetisse oba omusaalaba sigambye eti ogenda kuva ku bantu, naye ekintu kiri kimu. Ono Yesu Kristo yamanya nti abantu abo bonna baaliwo, naye omuntu eyali alina omujja ku musaalaba teyali mulala, yali Katonda we. Era oyo Katonda eyamujja ku musaalaba lugenda kwa lwa Sande n'azuukira mu bafu n'afuuka omuwanguzi. Ye gwe naawe gwe kyenkwagaliza olunaku luno olwaleero, amabanja, endwadde, abaana, amaka, emirimu, essaawa eno nga gwe musaalaba gwo, saba Katonda ayinza byonna abikutikke olwaleero omusaalaba ogwo gwennyini. Ebyo ebyazikira mu COVID ono ayiseemu, emirimu ne gifa, buli kimu ne kifa. Tulina essuubi ku lwa Yesu Kristo nti bigenda kuzuukira naye ku nnaku olwa Sande mu linnya lya Yesu. Tubagaliza ekisa kya Katonda, tubagaliza Easter ennungi. Mukama abeere nammwe.